kubanga nadde nakataddemu awo simanyi naye muwala wange nno sikulimba bambi mufeeko kubanga ebyokulya byonna nga bwe mbimuteramu mu container times akomawo nabyo era ne last time nali nkubira tikyarita ne mugamba bambi omwana wange mumulabirire yeah like it doesn't make sense okubanga mupakingidde ebyokulya ate naakomawo nabyo because I thought andi manyi abaana bakindagaten bo mubafaako mu ngeri ey'enjawulo bambi kale nekyo leka discussingeko ne taata we waali wano tuwayaddi nga 8 okay kale kamugambe kanzire mukubireko edda mbadde sinava waka naye nakulaba leero mwoli mu kibuga kunamanda kale nja kujjawo sawa ndooza nga 7 tezikole kale kamalize madaamu ono wano nzije tulabisebo kale mwami Kibuuka kale mukulu Timothy Kibuuka owange oyo tucha masane angambye gundi ya tuwa ya banaddia eriyo nga 8th nga 8th beetagayo emitwalo 4 n'ekitundu tuwa naye tuwaza omwana batagenda kutuwa tanyumirwa omwana ino genda kutuwa lwakuba ebyabantu tebikyanyuma akajaffe fe twagenda ne mugenda ejjinja ng'ejjinja industrial area ne mulambula nomanya nti pepsikolo ojja musangawo ab'emigaati bali awo naye kati factory eno eri eri Kawempe eri eri Ntinda eri eri Najjeera zonna zasaasaana onozisangawo nazo ente zikyakola nga bwe zakolanga gaa ne soda nga tunywa wabwereere kipanga iba ya 3 nemuda mulambula okulambula nekunyuma naye bano abaaleero babaguzi oba chipusi oba bakola batya kulambula nabakyo ku chipusi nenzijukira naye no munange soko nsubize nkyogera togenda kyogera soko nsubize nkyengenda okugamba togenda kyogera kati kyota nangamba togenda kyogera first promise me ate kati bwe batisa kuti majugera kyaki promise era bungambi tuteza kwogera era nange mbachi mati tuteza kwogera mati kisha netaga I need surety promise me ate ngati nzopise mwana mkonti mchempulide kyenjogera tutte nawe nebimizanyo mbula buli kyogamba nsonga tutte banna nawe omuzanyo gwakusukka mukwano olowooza bya mukyalo buli kisa byakuzanyo omuzanyo gwa mukyalo nakulira kinoni mukwano gwono kamya nabasanga mwembi kati kino kyo kino kingamba kamya bwe tuwangadde kamya oyo omulaba twatanga tukyali bato kamya ntukula ffenna ne tuva mu kyalo tujja ku kibuga ffenna ne tukola kamya mpangadde n'ebbanga ddene senkana muganda wa kamya tuwangadde ffenna ebbanga lyonna kakati kamya kalinamu empisa ze saategedde bulungi alinamu ekibeerabeera papa yogedde ku chips nenzijukira olunaku lwa kosaggulo leero Thursday Wednesday ku Tuesday kamya yankubira nangamba alina ekizibu konze ekizibu kimutawaana kinantwala payo nampita bubinywe nangamba omusajja agudde ku accident nakubira gwe nakubira agudde ku accident yakuyisimuyo teriiko nabira nga akikozesa agiremerako eventually nemubuuza oliwa kuba nali ndi mu town nangamba ndi wano ku Majestic nali ndi wali wa baby S waggulu nga bali mu kunsiba nviiri nenzikirira ngaali ku Gazarandi awo naye ngomanyi kyaŋŋamba ngwantwaleko ku kyemisana namuntwala ku kyemisana ontwala ngaani otya watandika ddi nti oba oganya ogenda ku kyemisana kale oba toyagala nga nkuswaza oyinza okwanga otidde bbaawo kankwesete kale gwe ogende weggulire naye nze kyoba omanya nkwagala nnyo lebulebulebule kamyanga gamba kwagala nnyo nankwana okunkwana okuli serious okwekimmemmenti okwekisajja kikulu okutali kweyisaako okutali kwekubya yako okutali kwekubya mizimu okwaddala nemugamba kamya get serious nakwata emitwala namugumulako gimpaatiikako at least genda oli ekyemisana nagenda okulanga kisuse n'experience awo yange ne mukasuka eri n'entambula engamba nja kubuulira muno omusajja oyo si musajja mulungi si wampisa nnungi is not a good person kubanga okwana omukazi ng'okimanyi omukazi okukwanako si kibi naye ng'omanyi nti gw'okwana si mufumbo mbakazi bonna kamya alabe kwana naye noludda ku mukamukwano gwe simanyi mukamuganda we ate gwe nga gw'okwana olaba nga si muntu mulungi twagala kimanya
si muntu mulungi n'akamu asubide ddala okitegeera kandi tekyayiwo wabula onyo ogende naye si muntu mulungi oyo gaali of all people Ani isimi kamya se sawa mwekazi olina wakotudde omuntu getwakanyiza tulina kera genda niza akasimu sikulaba ntuse kukubo sikulaba esawa zizino obudde buyise ye wasuza otya bulungi umune twaba twakanyiza kera nawe olimba moze sawa zizino 5:13 abagambye sawa nya kitundu olimba bwoba ofunye obuzibu ombulira nze nalibadde natuuseyo dde omusajja nenkola ki ankubira essimu muluwa nti tutuno tujja muluwa tutuno tujja naye nga tujja olimba naawe olimba tugire tugende ali atya madamu ali atya madamu oddemu omukwano yakuddamu mukwano so omuntu wetwadde ffenna amagezi oyo gakuwadde nga abakazi abali mu nsi muno mwonna ngolaba kukwala mukazi wange sikutegedde nze kamya naawe tutambudde ffenna okuva nga tulina emyaka 5 tusomye ffenna tukuze ffenna tukola ffenna tubeera ffenna tuli baluganda ate nkwana omukazi owuwo tumwagala ki no moze nkubulire wegendereza abantu tebagala bali bulungi no abantu ebigambo bye bazunza bagala twawula balaba tukwataganye ebbanga ddene abo baba bagala twawula abazunza ebigambo mwenyini yabiŋambye iva mwenyini yabiŋambye omukwana sebo nompugenda emitwalo 40 omuwa gyobega oli bulungi omumakaago gwe oli bulungi okwata namugamu omukazi wange ekyo sikyagadde era siitiddwa bulungi kinyiziza puleti genda okuyingira mu mutwe gwange nti gosoga mukazi wange tugende kutwala out muguli kyemisana kwata sente nzekwagalaera nabadde just mugamba bugambi nkugulire ekyemisana ng'omuntu owaffe gwagambye nti omwagala nnyo nedda nabadde mugamba bugambi lwaki mukazi wange muguli ekyemisana nga zisiriwo nga lwaki ompokere sente kandi I'm disappointed in you. Ye kenyini yagambye ebigambo ebyo. I'm disappointed. Ye mwenyini yangambye gwe mwenyini. Ado mwene mtwala nawe nagana. Nakwate nsiwe yatambala nage nakulikawo. I'm disappointed. Imagine the person who wanted mtu wa muganda wa. Can you do that to me? Can you onkoza bubi? Era manyi wawe nko makani. Let me get my coat tugende. Come here. Bebe byebyo tujja kwawukana. Zongana lujja kufa. Tuiza kunkola bwotyo. How onotula ko otya mazima ngamakaga ngonuka manyi ga sensu na empozera ye yakira byobubi nabate just kugamba byobubi yeyo mukwana tuba kona shinjira byoga bya kitumba kante ko cyantu vena wa so I'm so disappointed in you. This is too much. Abakazi basiru papa chai uno bala ziwa tusanyisa okula basebo eradde sebo eradde oliotya ni abakazi mwabaki ndimu abakazi bameka oyina amagezi otegeera ndimu abakazi bameka oyagala kutwawukanya nze na muganda wange bwe tumaze ebbanga eddene eryo lyonna wa owulira nze okolagana ne mukwano gwange okutuuka ku seeryo kikuyisa bubi otandika otya okwogera ebintu ebifaanana bwe bityo ng'obyogera eri omusajja okimanyi nti oli mukazi mufumbo toyina magezi totegeera kakati ekyakunaawudde eri ogenda okumugamba nti nkukwana kiki okwagala otwawula obwawuzi ani yagambye ani kyogamba nze sitegeera ompise musiru gwe kenyini godira ebigambo byokuzimbya nabyo nobimugamba kati wamugambye byaki wagenza okubimugamba ngaolaba nti ekyo kituzimba kitwawula sikwakiramu nawe njagala obeere muntu mukulu ekintu oba togenda kikola kireke bulesi okusinga ate okyogera oba oyongera kutwonoona bwonoonyi tonna kimugamba nga ye kenyini yava obiŋŋamba
nga ye kenyini yava bingamba nti gwamugambye n'omugamba n'emitwalo 41 mbongenda kugulya buchipusi n'osikawo ensawo yo n'onsindika eri n'otambula nga yabijjeewa toyina amagezi totegeera oyagala twawula bwawo wangisewo tujja mbadde nyaza wa Moses naye tujja tuli mukubo kati tujja unaliwa sajja kikulu kwebuza amagezi sajja cha toyina magezi nga gyenkomeza toyina magezi gwe omuntu gwe nakomekereza nenkugamba toyogera tomugamba oli muntu mukulu naye gwe olutuuse ng'otuuka omugamba nga bwembikugambye tobagamba kamyanga bwe nakugambye muno yankwana kati obadde ani amugambye sinamugamba nva nakunaawe omuyita mulalu mbuki ye yennyini abinnegambire nti omugambye n'omugamba n'emitwalo 40 gye yampadde omusajja omukulu tategeera webuza magezi wooti papapapapa kyayalogwaddompa omunywe toyina magezi tugende omusajja atwetaaga tugende tutunabeeraawo oba tugenda kukola tugende tukole oba teokole nga oyogera tugende tukole katwabadde weeganira ki kati omukazi ebigambo bidiza omukazi onoonya kututabulidde amaka gagatta olowoozaaki kati gobadde oŋŋamba byaki okujjako nga gwoyagala otutabula obutabuzi gwoyagala tutabuke kati gobadde oyogera byaki kami olimu amagezi si gwobingambye